Vanessa Edith Karungi yeegatta ku klabu ya B93 Copenhagen Denmark mu mwaka gwa 2021 okuva mu She Corporates gye yali akwatira ggoolo era nga yali kapiteeni waayo mu kiseera ekyo. Coach yancontactinga ne mugamba of course nze sina kye nsobola kukola but the club can do it all. So never getting in touch with Mr. Kawere Richard. Karungi obudde buno yatandika mu ggoolo ya B93 era nga atubulidde ebimu ku bimukuumidde ku mutindo. Okukola ennyo n'okweyisa obulungi eri bannange n'okwadaptinga amangu. Ogenda okwesanga bwe mbadde like most interviews and playing style y'ebweru yanjawulo nnyo ku yaffe. So ekisooka nalaga nnyo nti njagala okuyiga. Kati Uganda nga yeetegekera okuzannya mu kikopo kya Africa, Karungi agamba nti wakukola kyonna ekisoboka okulaba nga ayamba Crested Cranes okugenda mu World Cup. I have a talent, so it's about the coaches. I'll make sure I do 100% ku kisaawe neweeyo okubanga era gwe mulimu gwange. Nina okwewaayo, nina okukola ennyo, so the coaches will decide and time will tell. Omutendesi we Frank Peterson nga kati ali ku bugenyi wano e Uganda agamba nti yenyumiriza nnyo mu mutindo gwa Karungi gwayolesezza Denmark. She's number one in the goalkeeper side. She saved points and that's the most important thing for a goalkeeper. Onayongerako nti obudde buno club nnyingi ezibasaba Karungi nga bakyatunula mu ndagaano zaabwe. But it's also we cannot sell too early because she also have to get used to the Danish, to the way we are living in Europe. So we have to stay calm about this and not just check the first and the best offer. Ku bugenyi bwaliko Peterson agamba wakwongera okwetegereza abakwasi ba ggoolo aba wano alabe oba alina gw'anaasobola okutwala. I will guess in the winter break something will happen and we also have to be sure that we have the next one ready and the next one is also from Uganda. B93 Copenhagen ezanyira mu kibinja ekyokubiri Denmark nga wetwogerera bano bali mu kuzannya qualifiers ezibatwala mu Super League. Sharifa Nambi, NTV Kusawem.